So kati wano ndi mu studio wano ngenda ku editinga, ngenda kubigattagatta wano. Bettu tukola waka gwe tubawa tusooka ne tumuteeka wano tu editinga bukiripu bwonna buno ne busobola okumakinga munnaye bye tukola, because tuba twagala tubawe content nga avaayo bulungi. So basically wano tuba twolekedde ekyatulisi olwaliiro, so tuba tulina okuleeta clips zino ne tuzigatta wamu. Naye nga mulimu aba subscriber bange ndudde obbawa content, ekyo kyo nkimanyi sigenda kyegaana, naye mbalowoozaako and I'm cooking something for you guys. So mbasaba mube bagumu kubanga content yendeeta. Mbasaba mube bagumu kubanga content taba mwangu naye tuba tulina omuyiiya. Era anytime ngenda kuba nga mbaleetera ekipya. Waliwo kyenkolako, waliwo kyenkyakolako. Just mube bagumiikiriza. Bino bye tuyitamu okubakolera content. Ka video gwo kalaba awo n'ogamba oba kayanguye, kumbe ndi wano ngezaako kukayiya. Obiyita byangu ssebo, tubeera wano nga tugezaako okubatetenganya, nga tugezaako okubayiyayiya mpola mpola. Yeah, so this is how I've made this video. Mbalaga engeri gye nkolamu video obwo before nga sinaba bwa uploadinga. Program kangu nnyo, naawe oyagala okakozesa nsobola okakutendeka. Yeah, so tugezaako okukola waako ono so that naffe tulabike nti tulina kye tukola kye twongera ku kukula kwa YouTube. Yeah, so that's why tugezaako okitegeera. Bwe tutyo bwe tukola obuntu bwaffe buno. Mic check 1 2 twolekedde ekyatulese. Lwaliro tubaleetedde ka sinema nga si kalala bakayise Mutiny, era nga mwana mulezi Jason Statham era ku mulundi guno yatuleetedde tumulabyeko. Olaba bwe tukola bufirimu buno, olaba bwe tubweditinga. Buno tebuba buzibu, buno tubukolanga. Twagala tubakolere muleme kwebowa. Naye nga wenna ayagala okuyiga buno obuntu buno bwangu nnyo. Nkoonako bukonya awo n'oŋŋamba ky'oyagala okuyiga nenkuyitiramu, si buzibu. Tugezaako okukola content ono kuba tetwagala abantu baffe babe nga bali bored, so twagala tuba updating nga tuba update empya eriwo. Era alabiko ka firimu ka transporter, kano ka firimu kagenda kunyumira kuba kapya nnyo, kyemmanyi abamwakala era bamu temunnabakalaba, era ka mwana mulezi Jason Statham. Olaba bwe tueditinga obuntu buno, bwe tutyo no tubweditinga bwe tutyo. So kati ono bwe tumuteeka wano tuba tulina okumufunira wadda. YouTube ng'erina olugezigezi, era olina obiteekako. So bwe tokola bukozi n'oteeka buteesa awo, ky'onnyonnyola kirina okubaawo awo. So lugezigezi lw'abayaaye ate tubakolere ki?
So kano kangu n'omuyiga asobola okukakozesa kitegeera vidiyo yeeyo nno bwentyo bwengikoze. So basically bwetutyo bwe tukakoze then then kati buno tuba tugenda buddamu buzzi wano kitegeera. YouTube tugiyiiya buyiiya etuyiiya naffe ne tugitetenkanya era after editinga mugenda giraba ng'eri ku channel awo. Sinadde nkola ka review, sinadde nkola just some short review about this trailer because the movie is nice and it's action packed. Don't forget to save your work. You save it so that you don't forget you save it. So this is how it has been made, as you can see. So ngabola wakati wano banyina okakola bwenti enkasembezaako obanga bwentyo. Okay, no. So kati ono enda mwongezaamu ka sound wano. Yes, my check 1 2. Gwe yalalabiko ka film ka Transporter. Kano ka film kagenda kunyumira kuba kapya nnyo. Kyemanya abamwakala yo mutemuna bakalaba era ka mwana omulezi Jason Statham. Yes. Bw'oba tonnabakalaba check out for it. Kuba bakogeredde kyemanyi n'akoluzungu kafulumye. Ne mu cinema kyemanyi kakyaliyo. So olwayo ke tugenda okulaba ka action yake tugenda okuyita mu ka trailer. Tovaako sigalako. Yeah. My check 1 2 tolekedde kyatulese. Lwaliro tubaletedde ka cinema nga sikalala bakayise Mutiny era nga mwana mulezi Jason Statham era ku mundi guno yatuleetedde tumulabyeko mu firimu bungi obw'enjawulo yatuzanyiddeyo ka firimu ke bayita Working Man kafilima 2025, then tulinayo ke bayita Shelter, tulinayo Wrath of a Man, tulinayo The Big Keeper era nga kapaati tunawo kanaatera okujja, tulinayo The Meg, tulinayo Expendables, tulinayo Hobbs and Shaw. Kwegamba musajja bw'atandika okuzanya firimu za action tugenda kuba tusazeewo tukabaleetedde kandi ku mulundi guno oluvannyuma boosi we bamukwata ne bamutuuga era ne bamuframinga olw'okuzza omusango kandi omwana mulenzi Jason Statham agenderawo ku mmeeri era ng'agenda okulabika nti akola revenge eri boosi we gwe batta, kumbe yasanga ate abaana baali bakukumye gamba Intel package on call read. Revenge eri boss we gwe batta, kumbe yasanga ate abaana baali bakukumye eyo oba gya discoveringa bw'atuuka erudde eyo ku nnyanja ate gya discoveringira ebirala era nga ka cinema bakayise Mutiny. Wekkaanyi. Got the intel package on call read. Born and raised in London. Father was a cop, grandfather was a cop. Reed ends up serving under his dad, investigating a human trafficking operation. Kandi bagamba yagenda okwolekera
yagenda okutuuka ku mmeeri nga waliwo abaali bakusa abantu era bw'atyo mission bw'etyo yatandikira. Yagenda ku avejinga boss we kufa ate yasangawo ebirala kwegamba bagenda omukolako research nga ali musajja munnamagye era bwe batunga n'ekitawe yali munnamagye kati yayolekera ku mmeeri erudda eyo yali agenza okwavenjinga okufa kwa boss we kano omusajja bwamufuukidde ezzike ku mmeeri. Kano bumubuuza kikyayagala era nga yali azze kubukolako bukozi. Ono ye tatera ku disappointinga. What was the code? Attack, sir. An attack. Kano kodi gye bali baweereza. So ndowooza mukalabe bwe katobenka editinga era ne mmala ne nkabawa. So kati mukalinde ku channel nze mmaliriza okeditinga. Mweraba subscribing.